Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo wampuliriza naawe andaba. Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero njagala kwogera ku kisa kya Katonda. Emirundi egimu tukiyimbako, ne tukirowoozaako, naye nina ebintu ebimu bye njize ku kisa kya Katonda bye nnaalyagadde okugabanako naawe. Katonda tasinziira ku kusaba kwo okukuwa bye weetaaga. Katonda tasinziira ku kusiiba kukuwa bye weetaaga. Kwegamba teri kintu ky'oyinza kukola mu buntu mu maanyi go ng'omuntu kisobola kukutuusa mu magenda go. Oyinza okulowooza nti nsabye nnyo kyenva Mukama ankuumye. Waliwo Mukama b'akuumye nga tebasabye, ate waliwo abasabye ate ne batakuumibwa okusinziira ku sitandadi yaffe. Kakati tosobola kugamba nti waliwo ekintu kyonna ggwe ky'oyinza okukola mu maanyi go ng'omuntu ggwe okusobola okutuuka Katonda w'ayagala otuuke. Katonda asalawo busazi. Asalawo busazi. Nkyanoonyereza oba Katonda alinayo sitandadi gy'asinziirako okukola ebintu by'akolera abantu. Naye okusinziira ku kye nnaakamutegeerako ekitono, Katonda ye asalawo busazi nti ono nja kumukolera bwe nti. Kwegamba singa bwali bulungi bwo obukutuusizza w'oli, okakasa waliwo abakusinga obulungi abatatuuseewo. Singa kwali kusoma kwo nga bwe kutuusizza w'oli, waliwo abakusinga okusoma abatatuuse w'otuuse. Oba okitegeera kye ntegeeza? Bwe kuba nga maanyi go kukola nnyo na kufuba kwe kukutuusizza w'oli, waliwo abakusinga okukola nga bakujjukujju, balina connections, baasoma, balabika bulungi, balina amaanyi, si kugamba nga bokisi zonna nga bazitiikinga, naye nga tebatuuse ku bintu by'otuuseeko, nga tebatuuse ku level mu Katonda ggwe gy'otuuseeko. Oyinza okugamba kirabika nsoma nnyo Bayibuli eno naakagisoma emirundi 9, nkyagiddingana, ebyawandiikibwa mbimanyi nnyo, nsaba nnyo era nsabira nnyo mu byawandiikibwa. Kukakasa waliwo abakusinga. Waliwo omu ku basajja be nsingira ddala okuwa ekitiibwa. Ye yagamba bwe yali yaakalokoka, yasoma Bayibuli emirundi 9, yonna ekitabo ku kitabo. Bayibuli emirundi 9 mu mwaka gumu. Kaakati waliwo abakusinga okusoma Bayibuli, waliwo abakusinga okusaba, waliwo abakusinga okusiiba. Kye njagala okulaga nti mu ntegeera yaffe ng'abantu tutera okulowooza nti ebintu bye tukola bye bitutuusa we tulina okutuuka. Nedda. Okusinziira ku kye ndabye si kyekyo. Kubanga waliwo ekiseera we kituuka ng'oli munafu nnyo, nga singa Katonda takuwaludde tewaliiseewo. Waliwo embeera weekutuukako nga singa Katonda takukwakkuddeewo, oba nga nkuwa ekyokulabirako nti omulaba akutte akasaale ayagala okukalasa, aba akatadde bw'ati, Katonda n'ajja n'akukwakkulawo. Aba yaakakuggyawo bw'ati, akasaale ne kagwa wennyini w'obadde, oba ekikompola. Nkuwa just example. Kati ebintu ebyo tolokolebwa lwa kusaba kwo, tolokolebwa lwa kuba osiiba nnyo. Katonda mu kwagala kwe ne mu kisa kye akukwatibwa bukwatibwa kisa, n'agamba ono omwana wange kamukolere bwe nti. Ekintu kino oyinza okwebuuza wa gye nakiggye era lwaki nsazeewo okukyogerako. Ekiro ekyakeesezza olunaku lwa leero nga 27 Ogwekumi December 2020, nadde naatera okwebaka ne ndowooza naye Mukama, enkomerero yange egenda kubeera etya? Nkimanyi ssaawa zino abantu abasinga baba pulaaningira omwaka ogujja ngenda kukola bwe nti. Nze sitera kulowooleza mu mwaka olw'ensonga nze nkimanyi nti emyaka 1000 kwegamba omwaka gumu katini nnyo ka percentage katono nnyo ku ngeri Katonda gy'abalamu obudde. Kati obulamu bwange nze mbulaba ng'omuntu bw'anassa
n'afulumya omukka buba buweddewo. Kwegamba obudde bwe nnina ndaba butono nnyo nnyo nnyo. Kati ndaba omwaka kantu katono nnyo. Kati bwe mba ndowooza outlook yange ndowooleza mu bulamu obutaggwaawo oba ntegeerekeka. Si kibi okupulaaninga, nedda. Kye ngezaako okunnyonnyola nti I look beyond the year. Ndowooza ku bulamu obutaggwaawo kuba nkimanyi wano wo ndiwo kaseera katono nnyo kati ntunuulira kiri ekijja ekitagenda kuggwaawo kuba buno ne bwe nabupulaaningira ntya sometimes sobola controllinga ki kigenda kubeerawo. Katonda anyamba buyambi n'empitawo oba okiraba. Kakati ndowooza nnyo ku kiri ekigenda okubeera ekitaggwaawo nti okusalawo kwange kwafekitinga nnyo engeri obulamu bwange obutaggwaawo wa we ŋŋenda okubeera. Kati nadde mbuuza Mukama naye amagenda gange gagenda kubeera gatya? Enkomerero yange egenda kubeera etya? Kati ne ntandika okusaba munda mu nze nga songera naye nga nsaba mu birowoozo byange. Nga Mukama nyamba enkomerero yange ebeere ya kitiibwa. Nyamba ŋŋende okuyingira okuva mu mubiri guno kuba mmanyi ŋŋenda gweyambula bweyambuzi. Pawulo waliwo agamba nti tugenda kweyambula omubiri guno tuteekeko omubiri omupya. Ti omubiri guno bokisi eno Mukama gye yampa okutuulamu bw'eneeba envuddewo nga nze omuntu ow'omunda nze Miriam Jumbo owa ddala bwe nnaaba nnyingira nga nfulumya omubiri guno njagala ntuuke nga bamalayika bankubira emizira. Njagala ntuuke nga nnyambazibwa ekitiibwa kya Katonda. Kwegamba ebyo bye nnadde ndowoozaako. Kaakati ne ndoota ekirooto. Nalabye nga nnina wendi kaabadde nga katale naye nga ndabika nnina wendaga. Kaakati ne nninnya yabadde ka special muno emmotoka entono yabadde nga primo bwetyo. Kati bwe nagiyingiddeemu ne ntuula nayingidde nasanzeemu bebi yabadde atudde mu maaso mu co-driver's seat nga baamutaddemu nga naye passenger naye ng'ali yekka. Kati ne mmukwata ne mmusitula kuba kyadde kyana kito kyadde myezi ng'ena ng'atandika butandisi kutuula myezi 4-5 awo ne mmukwata. Kati ne wajjawo omukyalo omulala ne tujjula. Ate nagenza okulaba ng'ate tuli mu takisi nga tulimu abantu 14. Kati we twabadde mu kikko nga ndaba waliwo oluzi naye nga tulina okwambuka akasozi nga kali steep ate ng'enkuba yatonnya ate ekkubo nga lya ttaka nga bbi nga by all means tetusobola kugamba olw'okuba twadde bangi ate nga n'ekkubo bbi nga tetusobola kuyitawo naye ate nga it was one direction nga tosobola kuddayo mabega. Nagenza okulaba baagenza okkebera mu mmotoka yaffe amazima gennyini ng'emmotoka esembayo yegenda nga kitegeeza tewali kyansi ndala ffe kuva mu kifo ekyo mu mmotoka. Tewabaddewo kyansi ndala. That means tewabaddewo mmotoka ndala egenda kujja kututwala. Kati nagenza okulaba nga bakebera amafuta. Musajja akubye ekisumuluzo bw'ati ng'amafuta gaaweddemu. Nga petrol station eri okumpi ennyo eri miles away. Paniki ne kuga ffenna twapanikinze olw'ensonga nti twategedde ki ekiddako. Kitegeeza tetugenda kutuuka gye tulaga mu budde kubanga temwabadde na mafuta ate tewabadde na mmotoka alternative w'oyinza ogamba nti katufune emmotoka endala. Naye simanyi musajja gye yavudde nange saamutegedde. Yazze n'asindika emmotoka bw'omu. Omusajja oli yabadde n'amaanyi. Yasindise emmotoka. Twagenza otuuka ku kase awaseerera. Twayise obuyisi nga tulinga ababuuka obubuusi mu bbanga. Nagenza was expecting nti wagenda kubeerawo akasozi kagenda kubeera kazibu. Omusajja yabadde n'amaanyi yatusindise speed. Within a few seconds nga akasozi tukamazeeko nga tuyingidde chorus wali flat. Nagenza okulaba ng'emmotoka zikwamye nga mpitirivu. Jjukira it was one way, it was a highway ate nga one way. Kati nga teri mmotoka zidda direction ndala. Jjukira tetulina mafuta. Abalala balina amafuta naye n'abalina amafuta bali mu layini nga bakwamye nga jjaamu muyitirivu. Abantu baafulumya amamotoka gaabwe ne batandika kutambuza bigere abamu olw'ensonga nti tewabaddewo
ekkubo lyabaddewo, amafuta babadde balina, bye babadde balaga babadde bamanyiyo, basically nga balina ebikozesebwa byonna. Naye olw'embeera nti ekkubo lyadde likutte ng'abantu bangi, nga tebasobola, nga emmotoka tezitambula na kutambula, nga ziri awo zikwamye, ate ng'obudde bugenze. Kati omusajja ono eyabadde asindika emmotoka yaffe yagisindise, simanyi ngeri gye yakikozeemu, nze nange simanyi, kirabika njogera ku kisa kya Katonda. Obwedda buli gy'akoma okusindika bw'ati, ekkubo lya koolaasi eryaffe mu mmotoka yaffe etaabaddemu mafuta ne litandika okwekuba lyokka. Nkugambye abalala babadde balina ebikozesebwa nga balina amamotoka agakola, balina amafuta, balina byonna bye beetaaga, badde bakwamye olwa jjaamu eyabaddewo. Kati somehow yakubye ekkubo omusajja eyabadde asindika emmotoka. Yagisindise naye ng'eno bw'akuba ekkubo gye twakomye ng'okweyongera mu maaso nga koolaasi yeekolawo yekka, awabadde ensiko nga bafulateninga ne weekolawo koolaasi. Yatusindise. Bwe twatuse ku petrol station eyasoose nga amafuta gaaweddewo, nga tewali mafuta. Kati nalowoozezza omusajja katuuse ku petrol station, temuli mafuta tuwedde. N'agamba ngenda bateeka ku petrol station eddako. N'atusindika naye ng'ali ku sipiidi, jjukira gy'akoma otusindika okweyongerayo, ekkubo gye likoma okwekola. N'atusindika petrol station zonna nga ziweddemu amafuta. Abantu nga bakutte bwe bati. Kati olw'okuba ffeffekka abadde bayita mu leeni yabadde ya ffeffekka, tewabaddewo muntu, because it was created on, ye yagikoze ye nga ye yabadde atusindika. Abantu ne bakyuka ku sayidi ne sayidi, ne bava mu mamotoka gaabwe ne batandika otukubira engalo. Nga balabanga bahiro, balabanga abantu abaziira abayingiddewo. I was shocked. Era mu mutima gwange baakubye engalo nga nkutte bbebi wange, ne neewunya ne ŋŋamba, bano abantu tebamanyi kye bakola. Batukubira engalo balowooza ffe tugenda, ffe twesindika. Naye waliwo omuntu omulala atusindika, waliwo Katonda atusindika, waliwo ekisa ekituwanirira. Omusajja yatusindise paka we yatutuusizza gye tubadde tulina okulaga. Era nagenze okuva mu kirooto nga nnyingidde ennyumba gye nabadde nnina okubeeramu. Kati ekyo kye bayita ekisa kya Katonda. Nabadde sirina bikozesebwa. Emmotoka eyabaddewo eyabadde esembayo, kwegamba there's nothing special about me. Ekyali sise Katonda okuva mu ggulu, ekyali nsindikidde obuyambi okuva mu ggulu okusobola okutuuka gye nabadde ndaga. Wabaddewo abansinga, kubanga bo bayinza okuba we babadde tewabadde na kasozi, tewabadde buseerezi. They had everything. Naye nabasoose lwaki? Wabaddewo ekisa kya Katonda. Kati ekyo kye njogerako. Ekisa kya Katonda kikuggulira enzigi z'otasaana kuyingiramu, oba z'obadde tosobola kweyingizaamu. Oba kitegedde? Oyinza okuba nga lisiti baagikubye dda, lisiti y'abasaanidde baagiwandiise dda. Ekisa kya Katonda kisobola nnyo okukukwata ne kikunyigiriza, ne kikuteerawo sipeesi, ne kiteekawo nnamba 5 oba nnamba 3, oba babadde baagala 3, ne kikunyigawo ne babeera 3 naye ng'oyiseewo. Kye bayita ekisa kya Katonda. Era neewuunyiza nnyo, nakati nkyewuunya Katonda, kwegamba nga bwe nkugamba nti tewali ky'oyinza kukola kiyinza kukuyisaawo. There is nothing. Kitegeeza nti Mukama waffe tasinziira ku qualification zaffe, tasinziira oba oli wa myaka emeka, tasinziira oba oli wa kikula ki, tasinziira oba omanyi nnimi mmeka, oba oli mu ggwanga ki. Katonda bw'aba asazeewo okukolera ekintu akikola regardless. Amiina. Nina ekintu ekirala kye nalaba ku kisa kya Katonda. Nina ebintu bingi bye nnyinza okugamba ku kisa kya Katonda kuba nkirabyeko. Ennaku ndowooza gwali mwezi nga gwa 7-8 awo omwaka guno gwennyini. Nalaba nga ndi mu ggwanga Uganda nga ŋŋenda kusoma, nga nfunye admission mu ggwanga eddala. Ne nninnya ennyonyi
ne ntuuka mu ggwanga eryo. Naye nagenda saagenda na nsawo, nagenda na ngoye zange zokka n'engatto. Tewali kirala kye nagenda nakyo. I had nothing. I just had my clothes on me and my passport. That is all I had. Kati ntuuka mu dormitory. Nze nalaba ndi mu kisulo. Ntuuka mu dormitory ng'ebitanda byonna byaweddewo nga byajjula. Kugamba nagenda okutuuka natuuka leeti ng'abaana baatandika dda. Oba okitegeera nga taamu oba semester nga yatandika dda weeks ago nga nze ndi leeti. Kati nagenda otuuka ng'abaana bajjula. Nga kitegeeza sirina wa kusula. Kaakati ntambula, bwe natuuka ne njivaako ne ŋŋaa kati mpedde sirina na wa kusula. Somehow mba ntambula, mba nnaatera okubivaako. Ngenda okulaba nga ndaba ensawo. Ensawo sazze nayo. Naye nga ndaba waliwo omuntu yazze n'akwata ensawo n'agiteeka ku kitanda ekimu ku buliri obumu obwali mu dormitory eyo. Ne ŋŋamba eno ensawo yange, eno ensawo ngimanyi, ani yagireese wano? Ngenda okkebera engoye ezirimu, ng'engoye zange. Like personal effects zonna nga baazikutte. Simanyi ani yakikola. Naye nga baakwata ebintu ebyange ne babindeetera, nze simanyi ngeri gye baabireeta kuba sajja na kintu, ne banfunira ekitanda ekyange ng'ate ndi leeti ne bakinteerawo everything. Era ne nzigyamu engoye zange ne ŋŋenda ne nnaaba. I had everything I needed. Kati enkeera ntuuka nnyingira mu class. Jjukira abaana bano they've been together for years. Nze ndi mupya. Kyokka ate mu bupya bwange ate ntuuse leeti mu semester empya. Ngenda okutuuka ng'abaana babawadde assignment. Ng'abaana babawadde assignment gye balina okukola. Kugamba nga they gave the assignment to them the previous semester. Nga kitegeeza this time semester eno gye balimu gye tulimu, they just have to present the results of the project. Kyokka nze saaliwo nga bagigaba ate ntuuse leeti. Kitegeeza ne kye nnina okukola sikimanyi, n'obudde sibulina bwayitawo dda naye ate nzize. Basically that was it. Kati ngenda okuwulira abaana nga boogera bagamba, omusajja eyagaba assignment ono nga mukambwe ataakola awedde. Kwegamba nga bye bamwogerako nga balaga omusajja ono nannyini kubawa assignment nga mukambwe. Like he could not listen to reason. Nga tolina reason gy'oyinza kumuwa nti saasobodde kukola assignment yange n'akkiriza ajja kugoba bugobi. Kati nayingira nkankana nga nkimanyi bagenda kungoba. Kati ntuuka noonyaawo okutuula nga desiki ebifo byonna byajjula dda nga buli kifo kiriko abantu abakituulako. Buli desiki eyaliwo nga kutuulako abaana babiri. Kati mba nnyimiridde abaana nga bajjudde ne nnyimirira. Omwana omu n'ampita n'agamba ajjangu otuule wano. Mukwano gwange gwe ntuula naye bw'anajja tujja kwenyiga. Kati oli bwe yajja omanyi okunnyigawo obunyizi nga kwegamba nga njaawo bujja. Oba okitegeera kye ntegeeza, bannyigawo bunyizi. Oba nkinnyonnyola ntya? I just had a chance. Nafuna omuntu ankwatibwa ekisa ne bannyigawo. It was not my place. Kaakati teacher atuuka. Teacher we yajja ne list. List eyo nga bagiprintinga. It was printed. Meaning, obviously nali siriiko kubanga I was not around. Ndi mupya. Yajja ne list nga kuliko kolomu 3. Kolomu esooka linnya. Kolomu ey'okubiri assignment yo gye baakuwa. Kolomu ey'okusatu w'osayininga. Kati nga asoma erinnya n'ojja n'akebera assignment gy'okoze akebera mu mpapula zo z'oleese. Assignment gy'okoze bw'amala okkebera n'alaba nti yeeyo ng'osayininga. Ng'oddayo mu kifo kyo ng'akuwa obubonero bwo. Kati nga kitegeeza oba toliiko ku lisiti totawaana, tebagenda kusoma. Bw'oba tewakoze ng'oli ku lisiti naye nga tewakoze, togenda na kusayininga, meaning bagenda kugoba. Kati nze nali sirina chance yonna kuba n'erinnya lyange teryaliko. Ng'asoma abaana naye nga baagoba abaana abaaliwo semester yaggwa
ne babawa assignment abamu ne bagikola naye bagikola myamu bagigwa bubi. Omusajja yagoba. Nze we nali ne ntandikirawo okukankana kuba nali nkimanyi ekiddako. Kati abaana bonna bwe baggwaayo ekibiina kyonna ne kisirika nga bonna balinda balaba omusajja ky'agenda okuŋŋamba. Jjukira mukambwe. N'aŋŋamba jangu. Nasooka ne ntunula emabega ne neebuuzabuuza n'aŋŋamba ggwe atunudde emabega jangu. Ne ntambula ne ŋŋenda mu maaso. N'aŋŋamba erinnya lyo ggwani? Ne mmugamba erinnya. Naye nga nkimanyi listi sobola kubeerako listi baagiprintinga the previous semester. N'akwata ebbayiro n'atandika okkeberangakka wansi ng'erinnya teririiko n'akyusa n'abikkula empapula zonna nga siriiko. Kati addamu omulundi ogwokubiri okuddamu okkebera through the whole list nga waliwo omuntu nga yakwata penso n'anyigawo erinnya lyange. Yakwata penso n'anyigawo erinnya lyange. Bwe yabikkula bw'ati akafo oli yanyigawo bunyizi yanyigawo nali sijaawo n'anyigawo erinnya lyange n'aliteekawo. Omusajja n'agamba erinnya lyo liirino. Bannaaye natya ne ŋŋamba ani yataddewo erinnya lyange? Nze saaliwo. Ŋŋenda okkebera mu kolomu nga n'assignment yange omulimu gwe nnina okukola ku nsi nga yagunyigawo. Nsonyiweko nga yaguteekawo. Omusajja n'aŋŋamba nkimanyi tobaddeewo ne semester ewedde tewaliiwo. Naye ŋŋenda kuwaayo obudde. Ŋŋenda kuwa obudde. N'aŋŋamba naye bw'oba okolakola mangu kubanga obudde butono. N'aŋŋamba ŋŋenda kkomawo. Ŋŋenda kkomawo mbatwale, ŋŋenda kkomawo nnoonye, ŋŋenda kkomawo mbawe obubonero bwammwe, ŋŋenda kkomawo nkuwe obubonero. Naye kola mangu. He took me aside. N'atandika okunnyonnyonnyola assignment yange kigambo ku kigambo n'aŋŋamba n'ampa obudde n'aŋŋamba buli lunaku bwe luti ku ssaawa bwe ziti yampa appointment. Ogendanga kujja mu kifo ekiragaane nkuyambeko okola assignment yo osobole okulokola obudde, osobole okuwaayo assignment ng'obudde bukyaliyo. N'aŋŋamba ggwe nkwongeddeyo weeks 2. Abalala bonna abaali balemereddwa yali yabagobye. Abaali ku lisiti abaali bansinga. Kati bwe njogera ku kisa kya Katonda, ekisa kya Katonda kisobola okkunyigawo ne bw'oba obadde toliiwo. Ne bw'oba qualification togirina, ne bw'okuba obudde bubadde buweddeyo, Katonda ye Katonda w'ebiseera. Njagala nkutegeeze tewali kintu ky'olisobola kukola mu maanyi go kisobola okulokola. Katonda yekka y'asobola okukukwata n'akusindika ng'amafuta gakuweddeko nga ne petrol station zonna ziweddeyo nga tewakyali mafuta ng'abalina ebisaanyizo nabo bakwamye. Katonda asobola okuyimusa n'akukwakkula n'akutuusa w'olina okugenda. Kati ng'oyingira omwaka guno ng'oyingira ffeezi y'obulamu bweddako, saagala olowooze nti maanyi go ge gagenda okuyisaawo mukwano gwange. Nina bingi bye nnaali kugambye naye obudde mbeera na butono. Kye ngezaako okugamba, Katonda tatunuulira ki ky'oli. Asalawo busazi n'agamba ono kamwagale, ono kamukwatibwa ekisa, ono kamusomose, ono kamuwalule, ono kamuyiseewo, ono kamuyise wano awazibu, ono kamukwate ku mukono. Asalawo busazi. Njagala okujjukiza nti yonna Katonda gy'agenda okuyisa teweerabiranga. Teweerabira Mukama Katonda wo. Njagala kusomerayo ekyawandiikibwa kino nga tumaliriza. Ekyamateeka essula ya 8 kuva ku lunyiriro olusooka paka ku lw'18. Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola, mulyoke mubenga abalamu, mwalenga, muyingire muli ensi Mukama gye yalayira bajjajjammwe. Era onojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda wo lwe yakutambuliza emyaka gino 40 mu ddungu, akutoowaze
akukeme okumanya ebyali mu mutima gwo, obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo. Olwokusatu, n'akutoowaza, n'akulumya enjala, n'akuliisa emmaanu gye wali tomanyi, so ne bajjajjaabo gye bataamanyanga. Akutegeeze ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu. Ebyambalo byo tebyakaddiyiranga ku ggwe, so n'ekigere kyo tekyazimbanga emyaka gino 40. Era onoolowoozanga mu mutima gwo ng'omuntu nga bw'akangavvula omwana we, bw'atyo Mukama Katonda wo bw'akukangavvula ggwe. Era oneekuumanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge n'okumutyanga, kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi, ensi ey'emigga gy'amazzi, ey'enzizi n'ebidiba agakulukutira ku biwonvu ne ku nsozi, ensi ey'eŋŋaano ne sayiri n'emizabbibu n'emitiini n'emikomamawanga, ensi mw'onooliranga emmere n'etebula, toobengako ky'obulwa omwo. Ensi amayinja gaayo ga kyuma, ne mu nsozi zaayo oyinza okusima ebikomo. Era onoolyanga n'okkuta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennyungi gy'akuwa. Weekuumenga olw'11, weekuumenga oleme okwerabira Mukama Katonda wo. Obuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge bye nkulagira leero, bw'onoomalanga okulya n'okkuta, era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo, era ente zo n'embuzi zo nga zaaze, n'effeeza zo ne zaabu yo nga zaaze, ne byonna by'olina nga byaze, kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa, ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu, eyakuyisa mu ddungu eddene era ery'entiisa, omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa, n'ettaka erirumwa ennyonta awatali mazzi, eyakuggira amazzi mu lwazi olw'embaalebaale, eyakuliisiza mu ddungu emmaanu bajjajjaabo gye bataamanyanga, akutoowaze, akukeme, akukole bulungi ku nkomerero yo, era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo y'akuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Kankomaawo. N'olwekyo mukwano gwange nga mmaliriza, njagala okukujjukiza buli w'oba osabasaba ekisa kya Katonda, kuba ekisa kya Katonda kisukka ku ssaala gy'osaba, kisukka ku kusoma kwe wasoma, kisukka ku bumanyirivu bwo, experience. Ekisa kya Katonda kisobola okukuggulira eggulu ne likkakululwa ggwe omuntu omu ng'oyogedde ekigambo kimu. Nze nkulaze ekisa kya Katonda kye kisobola okukola. Ebirooto ebyo bye nkubuulidde bya ddala. Era buli we nzijukira ebintu ebyo nnyongera bweyongezi kwetoowaza ne ŋŋamba Mukama, kyonna kye naabeera ne kyonna ky'ontuusizzaako ggwe. Buli w'ojjukira ebintu ebyo n'ogulumiza Katonda n'oyongera okwetoowaza, kikuyambako nnyo okubeera nga Bayibuli waliwo Yesu waliwo w'agamba nti buli ayagala okubeera greatest alina okuweereza banne, alina okubeera omuweereza wa banne. Kitegeeza nti ku buli level Katonda gy'akutuusaako, buli birungi Katonda by'akuwa, ojjukira n'ogamba ndi muddu buddu, ndi muzaana, kampeereze Katonda, kampeereze abantu bano. It doesn't matter oba bafaanana batyo oba bavaawa. N'olwekyo mukwano gwange, ng'oyingira mu mwaka guno, saba ekisa kya Katonda, kigenda kukuwalula, kigenda kukusiba enkoba, ekisa kya Katonda kijja kutuuka ne mu buliri bwe omuntu omulala w'atatuuka, kijja kutuuka mu bifo eby'enkizo, mu bifo ebifo awatatuuka muntu yenna, kituuka ne mu kwegamba ekisa kya Katonda, it surpasses, it has no limits. Nze nkuwadde example, ekisa kya Katonda tekirina limiti, oba amafuta mwegali oba tegaliimu, oba amaanyi olina oba tolina, oba ebikozesebwa olina oba tobirina,
oba erinnya lyo ku lisiti kweri oba teririko, oba ebisaanizo birina oba tobirina, ekisa kya Katonda kisobola okukuyisaawo. Nkimanyi ennaku ze tugenda okuyingira mu si nnyangu naye weetaaga ekisa kya Katonda. Nange neetaaga ekisa kya Katonda. Ebintu bino bye mba mbyogerako nze nsinga okubikaabiramu amaziga lwa nsonga saagala ndabule muntu mulala nze nsigalire. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza. Nsaba Katonda waffe akwongere ekisa, oyongere okuyimirira, si ku lw'amaanyi go naye ku lw'ekisa kya Katonda. Mukama akuwe omukisa. Bye bye.